era nsaba obiwulirize mukulu mufumbira ng'otunuulidde bwasaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro mufumbira bwewakaba yasooka bewono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange jagala ontunuulire nze ayogera naawe jagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo ayagala yenna okunzijawo wano osobola okikola ekyokubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze olwo Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe boli omukulembeze I cannot do that. Bebaza mwena mwebale kubeerawo olwa famire ya Pascal Mukama abawe omukisa. Baganda bange nga tuwerekera muganda wange Pascal netonde ku lwa muganda waffe Abedi Bwanika engeri eyisiza wano. Kiri nnyo tekifaananya bulungi kamera weeziri wano tuli bakulembeze muntu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka. So mutusonyiwe olw'ebyo kubanga obanga gwokulembera ttiimu obanga gwokulembera ekibiina nze ali wano nze president wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu parliament. So obuvunaanyizibwa bwange omu ku ffe nakola ekitasaana naye nkakasa nti si bwatera okuba era nkakasa nti tujja tusootinga ng'abooluganda. Nsaba nammwe ekiseera ekituufu mumusaasiranga temusooka munyiigira mumu understanding buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga ojja kusooka kyandastandinga. Bwe mbadde nvuga nga nzija mu kkubo nze ndowooza bingi ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu ndaba embeera ndaba obulimba bw'abantu baffe n'endowooza bingi naye nga kiri buli wamu nga tubikola tutya naye nga tetweyama. Baganda bange njagala obategeeza nti Yesu wabaawo obuntuntu ebyo bibaddewo nze nange bwe nali eyo nga mbalaba nti abaddipi balwanyidde eno NRM balwanyi FDC bibaawo ebyo era buli muntu akulembera ttiimu bwe kyagisuubira okubaamu ne mu famire mwennyini tinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu. So tutandastandinga nga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeyo ku mutimbagano ekizibu tono si mulabewo Waiswa Abedi si mulabewo Abedi Waiswa si mulabewo omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese naye nga kyekizibu kya Uganda. Era njagala okubategeeza baganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Matayasi Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako obuzibu bafaanana nedda tuli bantu ng'omukulembeze Yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo. However banaye nsaba tuwuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo kubanga Uganda erina ebizibu bingi nnyo. Baganda bange ekizibu kya Uganda ye Museveni. Museveni akozesa amaanyi n'akozesa ssente. Ssente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe bambi olw'embeera. Tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku bwe bajja ne bamuleetera ssente t-shirt ya muhoozi ne bamugamba yambala eno ajja kwambala eyo. So yembeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mu mmwe n'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula
n'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwengula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu, kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwe ekitiibwa era tewagenda kukya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono, kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nyina okulwanya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubeebaza obuwagizi ne munteekangako mu ssaala, kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyo no kyannaku naye nga kijja kutereera. Kyannaku nnyo okuba nti bino bisanyusa Museveni bino. Baabali balwanyidde eri, baabali balwanyidde. Ate naddala ffe ng'abantu ba wano waliwo ekigendera okututeekako ekyo. Kuba mu gyenkaaga baayagala nnyo tuteekako nti Abaganda bankwe, Abaganda tebaagalana, Abaganda tebawuliziganya, Abaganda babbi. Si bituufu ebyo. Naye oli obikonfaminga afunayo omu ku mmwe, afunayo gwe musinga okuba ekitikwagala n'amukozesa. Badde nsaba basaba ekyo tufube tukikomye. Bwe twali wano nga tuziika birekeraawo, yali mmawo yali wano wenyini wenyimiridde. N'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo, nga kotinga linyala birekeraawo, ebintu by'okulyanganamu enkwe birekeraawo, n'ebirala biyise bifaanana bwe bityo. Emyaka giyise tugenda koma ddi. Nze nalina emyaka 4 Museveni we yajjira, kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu, nzadde abaana ngenda nakuzukuza. Lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama? Ate ffenna tulina okuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo. Sinze nali nsaanidde, nze saasoma nnyo. Sijagamba nze nsinga obugezi, sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi, naye najja kuba nali nyina ebinyiga. Era titwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala, n'abamu baali tebatukiririzamu. People power, amaanyi g'abantu. Era njagala okwebaza mukulu Ssebamala baaliwa akyogeddeko nti buno si buvunaanyizibwa bwange oba muntu yenna, wabula mmwe kyobalaba twatuukirira mmwe. Naye twakola enjawulo era Museveni n'atutya nnyo. Ensonga lwaki tekibanga mu byafaayo bya Uganda okutandika okuwamba abantu nga ku Bwamini, kyatandika nga Kyagulanyi amaze kujja. Muntegeera baganda bange, era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo. Museveni yatya nnyo abantu. Naye omugezi omu Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu nga tomwadde lukusa. Kati Museveni talina gwayinza kukozesa okujjako abaffe bennyini ng'abakolonialisi bwe baakolanga nga janasiga n'akozesa oyo ne mukkiriza. Kaakati ensonga lwaki Museveni basooka kunteekako omundu nti Bobi Wine bamukutte ne mashini ga myezi 2 mwabiraba mu Arua, bannange ne babatta. Naguno gwaka emmundu zange sizirabako ezo. Ekyo bwe kyagaana Lwomwesa n'abagamba muveeyo temujja musobola, bajja kutegeera mwe muli bange. Andrew Mwenda n'abagamba muveeyo, n'afuna bannakanguubi, n'anoonya Baganda, n'afuna bamasajja mivule, n'anoonya baani, kubanga bo bali believable. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba tuleete emboozi kyendala. Oyo musosoze mmawange, ekyo kibiina kya Baganda, that's Baganda Party. Ne batambuza ekyo, naye bagenda okulaba nga Katonda yabitegeka dda omukazi gwennyina si Muganda. Mukwano gwange gwenyimbye naye ebbanga lyonna musajja munobbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoga. Ako ne bagamba kagaanye. Ne bagamba kaliwo akalala. Kyekirala kye. Wabisiyaga. Awagira ebisiyaga. Bagenda okutunulamu ne bagamba lindako. Ono si gwe baagobeera ndani kubanga bakanya ebisiyaga. Ono si musajja mufumbo. Kati ekyo bakyalwana nakyo. Naye n'emboozi yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe. Kyekyennaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe. Bannange temwekanga nga mulabye oba ssenga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu. Tekibeewunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna, balina ssente zonna. Bw'oba olwana ne Museveni, oba olwana ne Bank of Uganda, oba olwana ne Uganda Police, oba olwana ne UPDF, oba olwana na buli kimu. Mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu Mitembo musajja Omuganda temumpulira ku radio yaffe?
mwali mukyebuuzizaako ekyo akibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya? So baganda bange munsabirangako Mukama nsobole okungomya kubanga nange olumu ntendewalirwa sina bumanyirivu bw'amaanyi simanyi sina experience mu ngeri gy'odiringa na mukulu wo atuuse n'okufuuka mukaddewo sina experience bw'odiri okola otya nga afutse ekitagaza okukikola otya ekyo simanyi nsaba Mukama ampa amagezi ndiringe nakyo simanyi bw'okikola nti musoowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi baganda bange njagala mbabuulire Honorable Mpuuga mu ekitiibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa sibakungangako muvuma era mbagamba bulijjo temukikola ne bwe mbanze ndisagulize naawe Honorable Mpuuga tetulina kutuuka ku level eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka tuli bakatoliki so ne bwe tuba tuwugambagana amazima ne bwe tuba mu public tugagambagane kino tudisagulinga tetukkaanya na Museveni munange sitera kwagala kuwanyisiganya naye engeri gyo raises ensonga njagala nzitaanye bulungi nnyo nti ekisookera ddala munange ffe tetukkaanya na Museveni tuli balabe ba Museveni era omuntu yena yina akolagana ne Museveni tulaba nti akozesa mukozese kuba Museveni togenda kusinga Kisekka togenda kusinga Bakayira togenda kusinga balwaka na Lugunda togenda kusinga Besigye Bakateka togenda basinga oli musajja mutemo oli muyeekera omuyeekera amanyi ebintu bisatu so solution eriwo ate nga yetuufu ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe tuyinza obutakkaanya tetulina kubeera bamukwano tuyinza n'okubanga tetukolagana naye n'ensi ffena tugiinako omugabo ate omugabo gwe gumu so tulina okukola tulina okukola baganda bange tusobole okwejja mu mbeera eno otherwise abaana bajja tutunya bagamba abo abasajja abaali basoma abasajja be twalonda baddanga ku mikolo kwerangiranga baddanga ku mikolo kuyombagananga so mutusonyiwulwa ekyo basebo ne banyabo gamba waggulu njagala obategeeza nti namba 1 tetukkiriziganya na muntu yenna avoola buli mukisa gw'enfuna ate olaba ne ku mbeera eno ng'abantu basitula amaloboozi gaabwe ababanja Ssaabasajja Kabaka besiwakanya batuufu okikola naye mbakubiriza bannange buli kimwogera mukyogere mu kwewa ekitiibwa ne mukuwa enono yammwe ekitiibwa mukyogere mu buntu bulamu mulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange kinnumira muli ne nsirikira muli naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye nti kyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda nekyagulanye okujjako nga talina matw abulidde okumpi bonna kyetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza ffe e Masaka tetulya bisiyaga tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa e Masaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe
ne ttiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegede abadde ku lutabaalo lwa naye kababuuzeeko